ababaka bava mu Buganda nga begattira mu kabondo kaabwe basibye mu kabeefu okulaba nga bajombako munnaabwe Betty Namuzi bagireke mu ddwaliro ly'ekirudde okumutwala e Buyindi alongoosebwe. Balemereddwa oluvannyuma lwa poliisi okumugaanira nga bagezaako okunoonya abakulu abakwatibwa ku nsonga eno okubannyonnyola lwaki tebamuta ne bababula. Basookedde mu ddwaliro ekirudde nga bamanyi tebagenda kumuggya ekyokka kibabuuseeko bwe basanze nga ebyokwerinda bimyuddwa nga kabangaliza poliisi biziri n'abasirikale bali mu buli kanyomero munda n'ebweru nga bakulemeddwamu ssentebe Muyanja Ssenyonga bala bibiri bityo kwe kuddukira ekibuli okulaba akulira okunoonyeza ku bizibu emisango Grace Akulo kyokka buli woofiisi batuuse nga abakulu tebaliimu. Just come back from court. I'm not sure whether she's there or not. She's around. Can you speak? It's okay. Yes, it's okay. Mu kwogera ku Namu Ibrahim Ssemujunga Lumaka waakira municipality ategeeza nti bewunyiza nnyo okubanga woofiisi z'abakulu mu by'okwerinda zonna zisobola okuba enkalu ku ssaawa y'emu abo ne batuuka n'okuba nga tebalina batuusiza kwemulugunya kwabwe. Batugamba mugende ekibuli mugende director CID batugamba taliiwo deputy taliiwo awo tewaliiwo addako poliisi nzigale onobolanduza buli omu ali ku bibye nekyo tukiyize naddala nga abaka ba parliament nti whole directorate ya CID esobola okulozinga nga mate y'amaanyi tolina gwegyogera naye olinda abantu bave mu meeting. Ono ategeeza nti bawadde poliisi nsale wa lunaku lwa nkya. Nempopa tugenda kuzibalekirako photocopies zimuli faring ogenda India okumujjanjaba so yensonga etuleese wano ekibuli kati tujiwadde mpaka lwakuna banaati banaakumaliriza bye baagala tewali wagenda tunenya nga tukumya ebyoto wali ebweru bwe tutuuse bannayuganda nga bo balina okuraizinga ne beetaasa wa gavumenti yaffe tegendera ku mateeka. Ye Nambooze ategeeza nti kyali mugumu wadde nga alina obulumi bungi bwawulira naye nga si wakuva ku mulamu ogwo okumutulugunya. Deployment ate nga babadde bagamba singa fe abasawo batugamba nti oyo tumwongereyo twali mwongedde. Abasawo si balina okubalagira it's your right. Ebweberedde ng'olunaku olw'eggulo akulidde oli emulago Dr. Baterana Bayagaba yakkiriza Mbaka Nambooze okugenda ajjanjibwe Buyindi oluvannyuma lw'embeera y'okusajjuka mu ddwaliro ekiruddo. Embaluwa zonna netuziwandiika netuziyisa mu minisita waffe minisita w'ebyobulamu ate minisita amaze okuwa information parliament kati ndowooza empapula zonna ezeetaagisa okutwala omubaka wa parliament ebweru zonna ziri ready ziri mu parliament. Mu mbeera eno minisita wa ssemateeka General Kahindo Tafire n'omwogezi wa poliisi Emiliano Kayima boogedde ku by'okukwatibwa kwa Nambooze. Basanga nga waliwo omusango bajja kumutwala mu kooti wanga talina musango bajja kukola ki? Anti obulamu bwe minisita yandisoose genda. Ebyobulamu ebyo bibuuze minisita w'obulamu. Tetukirinaako interest kuga nti obajjanjabirwa kubanga ogusi mulimu gwaffe. Mulimu gwaffe twamukwasa abasawo kibasalawo kibajja okusala kubanga bebakugu bebavunanyizibwa ku ekyo. Ffe tulinze kimu bamuggyeko engalo tumutwale mu kooti kuba etteeka bwetyo bitukola ki betutula. David Sikayombya yakusakidde Green ku Lwabukedde TV.